Amazima ga Katonda Ronald alimpanze ng'omuntu muwulirirako essanyu oluvannyuma lw'okufukamira mu maaso ga maama we era bw'atyo ne yeetonda olw'ebyo byonna byonna ebyatuukawo. Mazima ga Katonda Ronald alimpa neera still nze omu ku bantu abaamunyiigira neera bulijjo tunuulira buba tunuulire bw'ati n'akola ekintu munnange n'ogezaako kiyisaawo naye nga naawe omanyi tewaliwo ensobi ey'olwatu gye yakola. Ffenna ffenna tukola ensobi, tulina emisango gyaffe, tulina ebizibu byaffe, tulina emizezeze gye tukola kwegamba tuli buli omwana naye akantu ke yeesigaliza akabi kaakola. Naye munnange Ronald alimpa okuvaayo mu lwatu n'avuma maama we n'amulangira olw'ensonga yali ku ntikko buli omu amubuukinga. Maama we n'agezaako okujja omulabirira n'amugoba ng'ayagala mukyala we yaba abeerawo kwegamba waaliwo okuwanyisiganya ebigambo bingi n'ebintu by'amaanyi nnyo wakati wa Ronald alimpa wamu ne maama we. Naye ati ekyaviirako ne Mama Fiina okumuggyamu enta n'abeera nga takyayagala kubeera ng'amuyamba. Nsuubira naye kyekimu lwaki SB4 takyayagala nnyo kubeera nga amwesembereza. N'abantu abalala baawulira nti ne Ronald alimpa ayisizaamu maama we amaaso olw'ensonga ye yeewulira nti waakabi, olw'ensonga ye yeewulira nti w'amaanyi, olw'ensonga ye yaliko by that time bonna nsuubira baali baamunyiigira nga tebakyasobola kubeera nga bamuwa attention. However, Ronald alimpa avuddeyo n'afukamira mu maaso ga maama we era bw'atyo n'asaba okubeera nga asonyiyibwa ne maama we bw'atyo kakasa nti neera amusonyiye okuva ku ntobo y'omutima gwe. Katusabe busabe Mukama Katonda ayagalize akkirize essaala ya maama wa Ronald alimpa okubeera nga amusonyiye. Tomanya ne Ronald alimpa asobole okubeera nga akomawo ku market, asomerera okulaba nga akomawo ko mu industry, addemu okubeera nga akwasaganya emirimu gye nga we yali agikwasaganyizza, addemu tukuba zi hit nga yatukuba lusuku lwa cement n'etabaala emiruka gyonna gyonna n'ebyalo. Naye munnange empisa kintu kikulu nnyo mu industry eno, siyina ya music yokoba entertainment industry wabula buli wamu we tuli empisa kintu kikulu. Okuva olwaleero olimanya nti ndi muntu mukulu era olimanya nti nkuzaala natwala obudde bwange nenkuzaala ate nenkukuza mubeera e Kampala ne mulowooza nti Kampala be bantu bw'oba tompadde ekitiibwa onoosobola ensi. Bwe bwansima Maama Fiina yanyiiga n'akuulinga naye nze neebaza Mukama Katonda nti nze kitaawo teyafa mulamu gyali naye tamanyi na bw'oli, tamanyi na bwe muli kuba toli omu. Era mu nsi ya Mukama Katonda neebaza Maama Fiina gyali ebirungi byonna mbimwagaliza ate mpulira nga pati ku bulamu bwange lwakuba seesobola mutuuka waali. Naawe okuva olwaleero nze nakuzaala, tewali mukazi alikuzaala emyaka ne bwe giri ba 10. Era bwe ndifa toliddamu kuyita nti maama oli gino mwattumba sonyiye mugende mukole ssente. Naye olina omutango mu maaso ng'embeera emaze okutereera. Nze wano ndi mu poloti, siina kibanja, ndi ku bupakasi, siina ne wensula ku wali omenyese nawasinga n'okununula ne wannema n'olwaleero wanyiza okugobawo.